kubanga omuntu osobola okusirika naye ng'olina amagezi n'osirika n'olaba. Njagala kubabuulira bassebo ne bannyabo, ffe mwebaze bajjajja baffe, mwebaze emisambwa gyaffe emizimu abalongo n'amayembe ebyatujjayo ne tukulira mu maka g'abannaddiini ne batutuuma amannya, ne tuwaguza bakitaffe, ne tuwaguza bassenga baffe, ne tuwaguza abataka ab'ekyalo, ne tuwaguza ebitundu gye twalaga, ne tuba nga tukyasobola okuyimirira tubawe ku mawulire amajja agatali ga bayibuli. Bayibuli toilet paper tekyajenkana. Bayibuli kyekitabo ekitasaana nakozesa mu toyi kubanga kifu. Kale omuntu wabiwulira ate yali badde musawo wa kinansi yalyogedde atya. Ddayo noonyereze akalungi akali mu bayibuli kaliriddawo. Njagala kuddayo. Bwali maze okukiisaawo nenjogera njagala kuddayo katono mu abali ku live mbabulire. Tulina omwami oyo yafuna accident ku luguudo lw'Entebbe. Yali atwala yalimu n'abaana naye ng'abaana bagenda mu America ng'agenda ku airport. Kyesaamanya nti naye yali atugenda oba yali atwala abaana bokka. Mbadde nzija nfollowingako ebyo ebisoboka. Omwami oyo bamuziise leero ewaffe e Masaka gye bamuziise. Erinnya lye Bosco Bitanda. Ye Bosco Bitanda. Omwami oyo abadde mukulu wa Mutuba mu kika kye Mwava. Era abadde mukulembeze mu kika ekyo. Era omwami oyo yazaala mu bakyala ab'enjawulo. Era omwami oyo ng'akolagana bulungi n'ekika kye bwe bagamba. Omwami oyo n'agula ettaka lye ng'ayagala okumuziika mu maka ge amapya g'abadde azimba g'abadde tannamaliriza. Kakati n'omukyalo ono naye ng'agamba nti nze omwami owange bakumuziika wano, n'abakulu b'ekika babadde akulembera ne bagamba nti wakuziika wano. Njagala kubaddiramu omufu taba na musango, naye Bosco Bitanda alina omusango. Gwaleetedde abantu b'ekika abo okulwanagana. Tukimanyi bulungi nti Omuganda aba n'ekiraamu, Ssaabasajja Kabaka aba n'eddaame. Gwe omuntu obeera n'ekiraamu, Ssaabasajja Kabaka abeera n'eddaame. Bw'obanga osobola okubeera ku ddaala eryo ng'era oli mukulu wa Ssiga, oli wa Lunyiriri, oli wa Mutuba, oli wa Nnyumba, Mukama Katonda akwazise ne kasente, kiki ekikugaana okulaama? Ky'ogamba nti okulaama kitegeeza nti ofudde. Lwaki oleka olwanya abantu abalala n'obalwanya? Ky'ogamba nti Bosco Bitanda wali tosobola, Mukama Katonda akusonyiwe ebyakusobako, wali tosobola kulekawo kiraamu. Omuganda agamba Omunyola agamba nti wakikozero kyemere kukihakana ni hano. Gwe weereetedde omulambo gwo okubeera mu kooti. Gwe wakyereetedde. Gwe weereetedde okumala ewiikisi 2 ng'oli ku nsi nga bagamba nti ofaanana oli kireebereebe ng'omufu atannaziikibwa oba atannagenda mu magombe. Ku nsi taliiko ne magombe takola ki? Taliyo. Gwoleetedde famire okuleka ng'ogitemyetemyemu. Kakati bwe bamaze okuziika, kubanga oziikiddwa leero e Masaka mbadde ngoberera, bwe bamaze okuziika abaana bo ab'omukyalo oli, omukyala naga nti anze abaana bange tebajja baziikaawo. Abaana bange nze mubampi ngende mbaziike. So baasimye entaana 3 eya taata, omusango bagusalidde mu kooti, eya maama, ey'abaana 2. Kati ate abaana ne babatwala ewa nnyina kubanga ye muzadde abadde asigaddewo. Ate eno gye babadde bagenda okuziika omwami, entaana eno bagitaddemu ekitooke. Entaana ezo bazitaddemu ebitooke. Abantu babadde beebuuza mbu n'ekyo kye bakoze ekyokussaamu ebitooke si kituufu. Kambasomese mutegeere.
gamba munno nti wakomye agambi entaana bazitaddemu ebitooke ez'abaana naye kye bakoze si kituufu. Lwaki entaana bagiteekamu ekitooke? Lwaki entaana bagiteekamu ekitooke? Baga nti Jjumba olumbe lwamulumye naye yasimbyeyo kitooke. Kitegeeza yabadde agenda kufa naye naddaki yasimbyeyo kiki? Mwe olugero olwo mmwe mwaluleeta. Kyogamba gwakaana nti mu ntaana basimbyemu kitooke tolumanyi. Omuntu yenna we bamusimira entaana ne bagiteekateeka ne basima ekinnya ekyo nga bamutwale wa Kabaka Kinene Batenda Walumbe. Oyo si Kabaka bulamu. Oyo bamuyita Kinene Batenda Walumbe, oyo Kinene Taka oba kitaka kya Nawansi oba Namumira. Ago gonna mannya ga Kabaka oyo. Njagala okutegeeza omwana omuwala bamuteeramu ekitooke ekya Nakitembe. Ekitooke ekyo mu ntaana eyo tibakiteekamu buteesi nti basigula ekitooke ne bakiteekamu. Omwana akuyita kojja yaleeta ekitooke ekyo era akiteeka mu ntaana gwe bayita omujjwa, omwana wa mwannyoko yaleeta ekitooke ekyo. Kati abaana abo abadde abayita kojja yateekamu ekitooke ekyo akiteekamu n'enkoko empanga enzirugavu, akiteekamu n'enkoko enkazi enzirugavu ku mwana omuwala gye bamuwa oluteekamu ekitooke. Ekitooke ekyo tebakisigula. Ekitooke ekyo balaawa kiraawe bakitemera makkati. Balaawa kiraawe pa ne bakitemera makkati nekigwa ejjambi emu era bajja kitema bwati kabusimba nekigwa wansi bwekiti. Bwe kigwa nekitagalamira ekyo tebakikozesa. Omwana omulenzi bamuteeramu ekitooke kyambidde balaawa kiraawe. Ne balyoka bakwata eddagala lye bayita Walumbe, ne bakwata eddagala lye bayita Kinene Kyawanga, ne bakwata enkuukulu. Mu nkuukulu Sseruganda weebale, mu nkuukulu Kaliba Akanyigano. Kaakati ne bakwata eddagala eryo lyonna ery'obusobe ne baliziika n'ekitooke kino. Tibaziikamu kitooke kyokka. Ekitooke ekyo ne kisobola okuvunda. Bateekamu omugogo gwa gonja wansi gwe basookamu omugogo gwa gonja ne balyoka basimbako ekitooke waggulu. Omugogo gwa gonja gwe beebasaamu n'eddagala liri nga lizinge mu kabugo. Amakulu nti olujja luleme Walumbe ono kubanga atwala abaana abato bwe batyo. Entaana eno ereme kusigala ng'eyasamye teriimu mufu kubanga bajja kukima omuki omulala. Kakati mwe muli okwo muwoza bakoze bubi okuteekamu ebitooke naye ne bye mutaddemu tibikola kuba tibikola bwe biti. Ate n'osigula ekitooke ekiramu ate n'okitwala n'okisimba mu ntaana ate ne kimera. Kitegeeza nti olumbe oluwadde ne we lwekwata. Twayogedde ku kufugika kw'omwana omuwala ne twogera ku kufugika kw'omwana omulenzi. Bamuteeka ku kitooke ekiramu kizaale omwana ono kwatema ettooke ery'omuzzu ow'obulenzi kwatema ettooke kwatema embidde egenda okusogola omwenge ogugenda okuwasa. Kitegeeza kiramu asigala atambula n'ekitooke ekyo. Era kye tuddayo ng'ofudde ne tukwata ku kitooke ne tusika akagogo ne tunaaba nga tubikira mwana munno oli ow'emabega gwe baafugika ku ki. Kakati mwe abanaaba obugogo nga muziika leero abaana abo mubafugika. Eyo ne tuvaayo mu kunaaba akagogo ku kitooke kwe tujja ebyayi eby'amafuvu ge tusibamu mu baana nga taata waabwe afudde oba ge tusiba mu baana nga maama waabwe akoze eki. Amafuvu byayi tubijja ku kitooke. Kati gwe bataafugika bagenda kusibira batya amafuvu. Amafuvu tugaleeta mu nnyumba ku mulabba ne tugawanikamu nti kano ke kasolya mwe baazaalira omwana aliwo. Ono kakati bambi bakuzaalira mulungi nyoko gye yafunira olubuto.
bakuzaalira ku nsiko nyoko gye yafuna olubuto bakuzaalira mu mmotoka kyova olaba nti abakazi bamize piruzi naye nga piruzi bamira wa bwerere kubanga omukyala ng'ali lubuto nga atayagala kuzza ku mwana akwata ensimbi ensiru n'akwata newuzi eno gye yeesibisa mu kiwatu n'agisiba mu nsimbi ensiru n'asiba ku nkondo y'ekitanda tasobola kuddamu kufunira lubuto mu kitanda ekyo naye singa ogenda ebweru olufuna kakati piruzi okozesa waaki kubanga omukozesa oli mwenzi okwanoono n'okwanoono kakati mwe munaakola mutya nga temukyamanyi bintu ebyo byannono yaffe wamma abaze okusoma lubaale leero temusomyeko balabye nga mugaba bamusamba gwegwogera